imagine muno mulimu n'abantu abakulu mulimu n'abasomye ne mubeerawo ne muyimirira nga breaking news abasinga owedda mu mbuza Wonderboy Bobi Wine gwe bawambye gwe banonye emagere wani gwe batutte Chairman Nyanzi finally bamu abductinze videos buli kimu ekimwogerako ebimukwasiza byonna ambikuletedde mu maaso ogenda kubanga obyerabirako naye nga tunagendayo anga bwe nkola yafa ka video kano medisa ku kampele ka like comment kusuzamula katukira bonna banjegadde okumanya kweno information naddala bana ba National Unity platform make national kino ino video ogisharinga mu WhatsApp group season na koza bana bona and then from now mwina ababatwala kale katutandikirewo n'amawulire gaffe aganenga tunagendawo nyumba y'okujjukiza Hajjati Masitula agamba gowe nanga oleyo n'ebizibu namba yawe simbiyayo 750 so mukubeerawo WhatsApp n'omugusa WhatsApp nabedanga akuyamba ku bizibu byonna omukubirako direct call nakuholalirawo omukulembeze wa Kampala yawangula bamuba amanyikiddwa nga Fred Nyanzi abatwadde kubanga abamuwamba era nga kirese nnyo obuzibu eri family ya Bobi Wine ko kigambo kubanga abamunonye wali emagere era Babby Kyagulanyi yasoose kubanga abipostinga oyinza kumba wali mukimanyi wali abandibuziza wabijewa kibiki naye nga Babby Kyagulanyi yabipostinze era video intem from now genda kubanga tujirete wanokka bibagenda okusooka gana amawuli make sure you subscribing ngawe nabagambe tuwere very keen videos make sure you zitambuza wamu sokolabe buno butambi n'abantu abakulu mulimu n'abasomye ne mubeerawo ne muyimirira nga kana kekyanga kabeekyangiramu mukayita mu parade waliwo omuntu bali bamuyita Newton Ojoko professor bwenzijukira yalina Lakwena professor Newton Ojoko Lakwena yabagamba nga bazibirire ne bazibirira nti ava mu ggulu ne Professor Newton Ojoko nazibirira bwati ne batunula nga Lakwena aliawo mbwa yavudde mu ggulu ya commanding olutalo lwa simayi bali babayita bati kati nabino bwembiraba bana abantu bazibiridde batunula bali batuufu okusanyuka nga Supreme Court esaze bwete kubanga abo bonna babadde beetaaga kuyoola kutwala Makindi bajoyininze amagye direct bona babadde beetaaga kuyoola n'otwala Makindi n'oyuweeyo ekikuumya empisa za UPDF NRA/UPDF okuva mu nsiko General Court maaso n'abavubuka kyenjagala okubasaba nti babeere nti embeera gye tugendamu eringa ya mupiira omupiira muyingira mu kisaawe nga mwembi abayingidde kubanga omupiira guba gwanjuyi bbiri nga mwembi abayingidde mulowooza nti mujja kuwangula naye omupiira ogwo baba baagalako omuntu omu bwe guba nga mugudde draw bayinza okugamba nti guliddamu nga bw'ennaku z'omwezi bweziti ate ebaayo nga mugudde draw ne bongeramu eddakiika asatu bwe ziggwako nga temugize ne mugenda mu penalty nemugambye tubanje Besigye era video lwe yagikoze nagisitiikingiddewo ne ntandika okubanja Besigye ompuliriza newankubadde Besigye simwagala atuzannye emizannyo mingi egitukkakkanya fe abaagala okwejja mu buwambe naye olw'okuba omukulembeze waffe bwe yayogedde natandikiddewo okubanja ani Besigye sijeema eri mukulembeze wange era bannayuganda tutandikirewo okubanja ani Besigye naye mpuliriza bulungi mu kampu ya Besigye abawagizi be bo tebali kukufiri Besigye kiki baliko bali mu kupromotinga Besigye nga beyambisa chance eno ey'envuvuumu ffe nga bwe tugamba Besigye bamute bo bali mu kukola zitweet Ingrid tulinawe olunaku lwajjo yatweetinze n'agamba Besigye the people's president ng'ataddeyo ekifaananyi kye 2026 ompuliriza listen to understand fe tuli mu lutalo lujjako Museveni Besigye olutalo lwalwana lulala fe tuli mu lutalo lwa kutereza ggwanga Uganda Besigye olutalo lwalwana lulala newankubadde omukulembeze bwe yatugambye fe twatandikiddewo okubanja Besigye kubanga president kyayogera kye twogera ye kalabalabawo olutalo luno ku saidi yaffe ab'enkyukakyuka mu kampu ya Besigye bonna abaali postinze firi Besigye saawa zino bali mu kuwaana buwaanyi Besigye ompuliriza ontegeera kati gwe yeeyita comrade bwe tuli mu lutalo luno lw'enkyukakyuka
olabye ng'olina gweyambisanga mukisa kujja kukkakanya nze Kisekka olw'evidiyo gye nakola oluvannyuma mu kusooka nga pulezidenti anatugamba tumubanje nga ne bye nayogera temwali bulimba yadde. Owulira bye nayogera byonna nga temwali bulimba yadde. Gwolabye ng'olina Kisekka naawe okisussa, Kisekka naawe okisussa, Kisekka naawe okisussa nga ge nayogera mazima. Naye nga gw'otaasa gw'olinga alwanirira oluva mu kkomera atutandikirawo kubanga gwe mulimu gwe gwabadde ng'akola ebbanga lyonna. With evidence. Okitegedde? Naye omukulembeze yasigadde atugamba tumubanje era naffe kye twakoze mu bulumi obungi tuli mu kubanja Besigye. Museveni firi Besigye twagala Besigye aveeyo adde ebweru tujja kudiringa naye ng'ali wabweru newankubadde tumanye obukyamu bwe tumanye ebigendererwa bye. Okitegedde? Gwe eyeyita komuledi ozaate okakkanye komuledi munno bwe muli mu lutalo olw'okulwanyisa Museveni ng'ate omukakkanye olwanirira ani? Besigye. Nga ne vidiyo nagikola luvannyuma kubanga nze vidiyo Besigye nzimukoledde ezisukka mu vidiyo 20. Vidiyo ezisukka mu 20. Kati gw'olabye ng'awo ye tayimu Kisekka wamulinda dda. Ffe tubamanyi enkola zammwe. Ffe tubamanyi. Naye kaseera buseera Besigye Katonda atuyambe bamute. Katonda atuyambe Besigye bamute. Mujja kutandika ate kudda. Bannange omusajja ateeraba byake kubanga kyalina okukola era kye bamuzimbira okukola. Naye kiso kisala sayidi zombi nga bwe tutamubanja kijja tusala. Okitegedde? Ne tugamba katudde ku sayidi y'obutuufu kubanga omukulembeze waffe bw'atugambye era kyakiikirira. Besigye alina otukomerera newankubadde baana mmwe waliwo fuutu soja yatiisizza bannamagye, waliwo fuutu soja yatiisizza bannamagye ne bayuuguma we bati nga talina yadde ekyokulwanyisa just yakozesezza mu mwagwe abasajja ne bayuuguma we bati. Saawa zino bali mu kweraliikirira. Yakoledde bannayuganda saawundi, yakoledde bannankyukakyuka saawundi. Mama buli awagira omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert na buli munnankyukakyuka ngenda kusaba onyigiza olugalama no video TikTok ejja kwekuleeta abantu bonna following obampereko ka video kana abulira gwakoowa wulira gaayo ono mu bafuutu soja bonna baaweddeyo babadde ku kitebe oli musiru nze wandabyeyo lekwegambe bwaweddeyo obadde ki bwemubanga mwatidde abo abatawera na hafu ya kwota kyemba mumanya nti abo beetodde ku bukadde abiri obafuutu soja bali mu Uganda kati ate abali mu diaspora tobala. N'olwekyo muzukuke mweraliikire tewalina kibeetagisa kwebakadde okulya emmere n'ebawoomera bwemubanga mwatidde abo just 15 bokka bwemubanga mwabatidde mu lunaku lumu nga mwasindisa abapoliisi n'abamagye